kati nze naliwo nga njiga nengera client ajja agamba wakiri nkwatirira wakiri nze wadde tomanyi nga bagamba omwana tanayiga nga client agamba wakiri nze nkwatako gwamanyi oba nsunansuna naye gwe oba onkolako bawole babeerawo client nakyuze nga kino oligwe njagala nkole massage birimu n'ebyo of course kati ng'abayindi bati abantu abanene asookuga ati wano she's going to break me so like ati omuntu omunene ate abazungu tebaagala baddugavu yadde tebaagala beeru ng'ate banene tebabaagala ewoba mweru ng'oli mutono tebaagala ekyokubiri waliwo type ya musajja ayinza ossaba amutuufu era ngenda kumumenya how because like body to body sisobola slidingira ku muntu nga mutuni nnyo mba ngenda munyiga tosobola ate ebigambo mpulira body gwe togiwulira nti body to body also okiwulira yes body to body I know body to body yes oba tokyakozesa mikono gyo kati mubiri waliyo ekigambo kye tuyita mobile madamu yalaba nga nkola bulungi nangatta mu baana ba mobile abakolera wabwe like oli akutumya ne bakudelivery nga ne bakutwala okay kati bakutadde mu mobile banonze yansingwa kulonda banyankole oba bali baloza ndi munyankole yanonda ne batukubira mu ddomu mwetusula ne bagamba anaafulume ayambale yetegeke afune ID ye ajje wano ku office. You sleep in dorms? Yeah, waba tonabeera independent. So fakati ndi independent, ze sasula bodyguard buli kimu kyonna kyange. Do you have packages? Ekyantwala bangamba Swedish. Era gudde kataala. Swedish abeera so soft. So batasobola otaninga omusajja on. Tuuka zijjayo ebikola nga ntunuulidde. Nenkola emitenda gyonna nali nkyagikola nga sikyalinga bano abaayigedde atuukira ku gude atuukira ku mutende anaabe kati nze amaduge nalina mu ssente nze ate nnyongeramu nemwenaaliza nga newemba mumaliriza era nze mwenaaliza ate kati byava mu Swedish gayi n'asaba full service awo obuzibu bwe bwali kwano byansukako gayi ng'alina n'emmundu naawe kati koolo nze nga nze akagereke nali omupya bwe mulimu gwange gwali gusoose kati gayi wesaba full service nze nakaabawo bukaaga anti simanyi kyakola simanyi kufuluma simanyi kukola ki nakaaba amaziga. ne Simon Peter Malay akajja obunaku tubaaniriza. Olwaleero njagala okubuuza oba ggwe ali eyagenda mu sauna agenda okola massage agenda mu steam bath oba ddala omanyi ekibeera eyo. Abaffe abatuulira nti abaami tebakkiriza bakyala kugenda ne bakyala baabwe nga batuuse okugenda okukola ensonga ezo, ddala kiki ekibalemesa okuba nga batambula ne bakyala baabwe nga bagenda mu bifo ebyo ebikola services ezo? Kale olwaleero nkuletedde mwana muwala Ann ng'agenda kuba atubuulira oyongere ddala okutegeera oyongera okutegeera kubanga temubitegeera ebintu bino obutuufu program enaggweera ojja kutegeera nti ebintu biyinza okuba bizibu ku ngeri emu oba endala. Mwana muwala Ann, sanyusa okulaba. Kale nkwali nange okusanga. Olina olabika bulungi. Thank you. Kugamba osikiriza. Thank you. Simanyi bonna abakola mu bifo babeera bwe batyo. No, okugirira good like kisinziira waliwo omuntu nga anyirira bintu biri artificial ate nze ndinaki. So kati okunyirira gwasalawo kyoyagala. Uli otya? I'm good. Ndi bulungi. Ndi bulungi, ndi fine. Sina nyotabu. Ejo mukola emirimu gyammwe mwogera nnyo Oluzungu? Not really. Naye kati Oluganda lutawanyamu kagali siri Muganda. Toli Buganda. Naye kati woba totabiseemu tujja kutabika. Ann yaani? Ann, she's a mother. She's a hard-working woman. I think that is that is all.
tutandise njogerako bifo bikola massage ebikola steam bath Yes. ebyo bisauna gwe mulimu gwokola Yes. Gwe mulimu gwange. gwe mulimu gwo tutandike nga oyingira omulimu ogwo like ofuna otya okukkiriza nti oba oli awo buli gwe mulimu gwe nina okukola mu mirimu gyonna Sofa mu kusooka tegwali nti gwe mulimu gwe nandyegomba. But embeera nga weegyekyukakyuka weesanga nga obuvunaanyizibwa bw'olina ne ssente z'ofuna ku mulimu gw'olina tezimala. So kati oba olina okukyusaamuko. Weewaawo bangi bali bakola emirimu nga tebajjagala naye lwa buvunaanyizibwa naye kati nze ate natuuka nemba nga ngwagala. naye before togwagala Ati kati n'omuntu ali eyatuwulira tagwagala. Yeebuuza ani kati ki akimye ki kyatugamba yugeete naye embeera emala kukufunza n'omanya ebirungi ebiri mulimu gw'olina. tutandike ku mbeera like yakufunza etya Nina obuvunaanyizibwa nga bugambye nti oli maama yes, I'm a mother n'omwana omuwala n'omulenzi and ate nakeera ozaala nga ndi muto n'abaana babiri kati 18 nange nazairako 18 so kati sawa zino alina emyaka 9 so kati kyentegeeza nti embeera ekufunza bw'obeera n'omwami wo mufundikira nga muyinza okufuna obutakanya bangi baliyo basingle mother so nekanga nga ndi single mother kati nefundikira nga nina okunoonya omulimu atandikira mu gwa kutambuza mmere naye mukwana 5 zaali tezikigatta. wano Kampala ng'otambuza emmere nga 15 adde nkeera 11 nzirayo emu 15 tuuka ng'omwana alina bye yeetaaga alina okusoma ennyumba Allah efundikira nga simalaako ntandika okunoonyereza nkoze ntya nina mikwano gyange bengabira emmere nga bo basiiba banyirira batudde nembabuuza bannange nkoze ntya ne baŋŋalaba nno oli kito olina ebitama biki kati oli eyo n'ovulubana mu mmere ofaaki negenda kukola ntya mbona omu teyali wattima bana yali yanna nkwagala nnyo teyali wattima yeewaayo n'anjigiriza bwe bakola massage at the same time ngamba ng'oli mu kuyiga nga tonayiga ojja beera okolako mu sawuna ebyomusawuna byangu olabako n'okola nange yanfaako yambeererawo kati oyo ye wali naye omusavinga mmere wali omuwa of course nze nga nyambukanga ekizimbe ne mbasanga munda batudde basosola njala bali nga balina ssente so newegomba that life just nali nsaba mulimu basiimuulirangako nga ndaba erimenyeka nnyo obusente butini ebangamba kati ofaaki laba omubiri gw'osiimuuza ebangamba ofaaki n'ensi abaana bambeererawo munnange kaganga olaba ekibiri kiri awo kirungi nombe omuntu nga omuntu mulungi butuufu bakola kyamaanyi ne banjigiriza naye balaba nga siyiga nga sikwata nga buzibu ki mbamenya bintu bizibu masaji muzibu nnyo ddala because tosaatuuka n'okwata ku muntu nga tonayiga osobola n'okumuleetera ate obulumi abadde azze okukakkana ate n'omulumya bulumya oyinza n'omumenya ayinza okuvaawo nga tamenyese n'atuuka ewaka ensingo neyeekaaka kituufu so kati nali sikwata aliyana nanga mukwano ngezezaako naye kankulagire gye nasomera yandagirira essomero nangamba onoofuna ssente nga womanyi agenda nentunda ente nze munayindeka njigge nkole nalaba nga ssente nyingi abaana bafuna ssente nyingi naye abannange kati kambuuze bakuleeta like ogenda kuyiga before kuyiga walabanga ssente naye like wabuuza nti banange bwe mbanjize nasobola kufuna ssente mmeka kati nze naliwo nga njiga naye ng'era kiraya nti ajja agamba waakiri nkwatirira waakiri nze wadde tomanyi nga bagamba omwana tanayiga
nga client agamba wakiri nze nkwatako gwamanyi oba nsunansuna naye gwe oba onkolako my dear sente yawoomba ani tugende mpola client ajja nagamba nkwatakwatako ng'omugamba anti ng'atulaba akola choose naye ne bamugamba ono tanayiga bambi tomulonda bawole babeerawo client nachoose nga kino oligwe njagala nkole massage birimu n'ebyo of course kati ng'abayindi batya abantu abanene asobola okuga ati wano she's going to break me so like ati omuntu omunene ate abazungu tebaagala baddugavu yadde tebaagala beeru ng'ate banene tebabaagala ewoba mweru ng'oli mutono tebaagala like lwaki agamba nti agenda kummenya alaba oli munene nnyo n'engalo nnene massage mukozesa engalo zammwe of course kati nze ndi munene obugalo butono kati kyanjawulo nze ndi munene nzenna ekyokubiri waliwo ekitaipu ya musajja ayinza osaba nga mutuufu era ngenda kumumenya because like body to body sisobola slidingira ku muntu nga mutuni nnyo ba ngenda munyiga tosobola kola kati ebigambo mpulira mugenda tusonyiwa naye but mugenda kuyiga ogambe togenda kuslidinga you slide mu massage how body gwe togiwulira nti body to body also okiwulira yes body to body I know body to body yes oba tokyakozesa mikono gyo kati mubiri so kati abayindi baagala batya batono kati banne kati abagala ffe abanene abaddugavu batwagala nnyo era tukolera ddala bannaffe let's go today wano we bakugamba nti oli mukwano gwakugamba olina ssente ogenze n'otunda ente essomero kyeryo mbadde simanyi nti amasomero gyegali ya omukyala wali yateekawo essomero oyiga makeup massage white bagiyita magisi spa naye ye emmanja eyo waliyo abali professional abakuyigiriza wasasula mmeka asasula $30 buli wiiki byabeeyi nnyo bwe bityo anti kisinziira mutwe gwo wotuuka mu wiiki wakati ng'oyize up to you era nawetokwata ye era nasasula emyezi gyange gyali 2 nje mutwala ujong nga sente zali nnyingi ente yavamu ezo zonna sente natunda ente 2 n'akayana kamu nga mama nangaa naye mwana wange osengukidde ddala naye nga mama ye wamugamba nti sente zigenda kuyiga massage you can't why I can't kyali kiswaza kubanga kati n'atulaba awulira aswala kiswaza because nange nga sinakiyingira nalabira ddala nga bannange tadde mulimu ssente naye bannange singa wali tolina baana bano embeera eyo tewandigengedde n'omutwalo gwandibadde nga gumala olunaku so ssente zino zewali onoonya zalimu okuba nga ziyamba baana today ku ssomero 2 months oyize essomero eryo webaali nga bakusomesa tewakolerayo koko okwongera okumanya ekintu kyewali oyingiddemu waliyo ekigambo kyetuyita mobile madamu yalaba nga nkola bulungi nangatta mu baana ba mobile abakolera wabwe like oli akutumya ne bakudelivery nga ne bakutwala kati bakutadde mu mobile bannonze yansingwa kulonda banyankole oba bali balooza ndi munyankole naye ng'oli muki ndi munyalwanda kati nga balooza banonda naye nga ngenda ndi mukutya nasookerawo ku hotel africana banange nafuna obuzibu mu lifuti nga sigimanyi bwe ngenda bwenzira gyenva anti madamu akusindika nakuwa ID yo nakuwa ne kaadi y'omulimu nakuwa essimu nakuwa ebintu byonna ebiyinza okuyamba nga like nga ofunyiddeyo obuzibu nakuwa ne bodyguard of course bakutugira mu luumu wenyingira nga client ansabye nenyingira nti tugenda mala 2 hours bodyguard wange bwalaba nga sifuluma akonkona
talina n'okusooka okulaba omuntu gwe nnyingidde naye so abeerawo wali guys ogenda ku Africana eyo yali assignment yesooka kati a client yayogera ne boss so akusindikayo like yayogera ne boss n'alonda ekifaananyi kyange ku website kati bwe yakironda muli ku website kiki wabeera mukwano wabeera wano ebaddala wano ani guys no business okay tugende maaso alo yanonda ne batukubira mu domu wetusula ne bagamba anafulume ayambale yetegeke afune ID ye ajje wano ku office. You sleep in dorms? Woba tonabeera independent. So fakati ndi independent ze sasula bodyguard buli kimu kyonna kyange. Naye luli nali under what? Under madam. Ocho. Ne bakuba essimu agikwata n'agikwata ne bagamba ana yagenda kati ku mobile. Netegeka ne naaba ne ngamba ssaawa 3 ojja kuba osimbula. Ensimbula ngenze ku Africana ntuta amaalo. Oba namala bbanga ki mu lift. Like weyegula ngolooza nti this level ntuuse. Ndaba nze ntuuse gye sitegeera. No, bw'ogivambu ogidamu. Njagala ate kudda wansi mbuuza ate nsindikira ndi eri ku luufu. You get? Kitegeera. So mukwano nagwe nasangamu gwe nagwako bwe nti weyanzigukiza waliwo ataaliwo. Ekyamazima njagala kudda wansi. Nangamba sijova kwanze munayo simanyi kati gyendi nafuuse zigizaga. Omuyindi akuba essimu, omuyindi yali ansabye. Omuyindi akuba essimu, madamu akubira ngamba wuya bitona tukoze ndi mu lifuti. Kabuuza lifuti ogiyise baasi kiki? Konze kyamazima ndi mu kubula. Naye nangamba kati funa omuntu gompa. Namumpa nanjigiriza oba onyiga ngodda wansi. Oba onyiga ngodda munda. Era nangamba kwata omutwalo ogumuwe ku ssente zo. Nangamba era ojja kutuuka wano ewaka nga nazisaze dda ku mulimu nga nazisaze dda. Nazisala gayi asiimuula ne muwa omutwalo n'andagawo. Ntuuka ku namba gye baŋŋambye okukonkonako ne ngikonkona. Oyingira. Assignment eyo oyingira munda. This person yali wali ogenda kukola ki kyennyini? Do you have packages? Ekyantwala baŋŋamba Swedish. Swedish olulimi? Baŋŋamba ngenda kukola massage Swedish. Ekika kya Swedish. Era ogudde kataala. Si bwe kiri buli muntu aba n'ekintu kyatamanyi. Ati what Swedish? It's a kind of massage. Gitunnyonnyola. Swedish abeera so soft. So batasobola otaninga omusajja on. Mukama wange ngenda kukola. Siraba mukama wange owa wano. Mukama wange ali yonna ngenda mukola Swedish kati ndi mu kusoma. Tuuka nzijjayo ebikola nga ntunuulidde. Nga nawe mutunuulidde. Otyo. Ne mugamba nekola emitenda gyonna nali nkyagikola nga sikyalinga bano abaayiga edda atuukira ku gude atuukira ku mutendera anaabe ne munaaza nakonze nali ngwagagala kakeya keeko ne munaaza ne mujjayo ne musiimulako ne muzza wali ntandika okukola. Ekitegeeza wasanga tanaaba nakunaaba. He's waiting for you. Naye ng'enkola yaffe oba yanaabye oba teyanaabye osooka munaza okumanya ky'ogenda okola. Osooka mugamba n'anaaba. Kati nze amadu ge nalina mu ssente nze ate nnyongeramu nemwenaaliza. Nga ne wemba mumaliriza era nze mwenaaliza. Ate kati yava mu Swedish gayi n'asaba full service awo obuzibu bwe bwali. Madamu yaŋŋamba togezanga n'emanya client n'aŋŋamba nti wakoze kye saakugambye. Order from above. Kwano byansukako. Gayi ng'alina n'emmundu. Naawe. Kati koolo nze nga nze akagereke nali omupya. Gwe mulimu gwange gwali gusoose. Aba bodyguard abaliwo tebamala bonna baagenze dda mu field. Angenze nzekka.
twagenda na bodyguard. Anti kati kasita ayongerako omwana nga bakongeddeko sofa baaliwo baali baabali. Okay. Kati ate nga yandimperekedde bonna bali mu field. Kati munnange bali mu kupulaninga kunfunira mu zino kampani ezibeera ne ba bodyguard. Omulimu ne gujja ng'eryekumi alina oddisika nansindika yo naŋŋamba naye mwanange weegendereze biki naŋŋamba genda ngenda kati ogeyiwesa full service nze nakaabawo bukaabi anti simanyi kyakola simanyi kufuluma simanyi kukola ki nakaaba amaziga tolina simu yo nagirina nze nga mpulira ntidde saa situka wendi ate omanyi balirisiga sitingi bo baagala bya mukamwa okitegeera saamukubira saakola ki naye gala ndaga obuvumu neetwale neekomyewo olede nakozedde ensobi nabulidde mu lifuti ate nziremu okuba nti mulumu bikyakalanye nakaaba galina ŋŋamba okay you can get out okuva olwo nabagamba ti waba waddamu okunsindika mu field basiina bodyguard ne bagamba ogenda mwesasulira bamuleeti naŋŋamba ngenda kusalako emitwalo gyali 27 omusaala gwa bodyguard ogusooka lindako wali ofuna sente meka ofuna commission naye aba mungi like bw'oba kufunira client koze sente client zasasudde kobakuwa tukubire kati kone yasooka how much did you get yasooka Swedish yali wa mitwalo 10 ati nga nina wokolako full service ofuna emitwalo give emitwalo 25 kati 15 giba gijo naye nze tekwali full service nalina ofunako 5 bwe gabanira wakati because mba nfulumye nga mugabana wakati nani ne boss that means full service ebera mu sex yeah ebera mu sex kati full service ogenda kugendayo ng'okimanyi anti bakugamba Anna get out ogenda ku Serena full service and deep tissue nomanya no deep tissue yaba wamaanyi nyonyonyonyo deep tissue boyina okunyiga nnyo nga si ya soft like oli omubiri gumulumu akava ku nnyonyi otyo balina ensonga zaabwe ze bawanga bbo omala okabira mu room otambula because kyekyali like ng'omulimu gw'ogusooka you did not expect kati ekyankaabya nga mmanyi nti kati extra ngenda mukolera bwereeri nali ŋŋamba madamu Swedish wa mitwalo 10 gayi yagisindisa kuba omwana tajja nga sente tezinatuuka okay gwe tebakusindika nga sente zinatuuka gayi yazisindisa edda kati olulimi oluzungu lwenjogera lutono ate olulwo ate lubi nnyo muyindi lutono olulwe lubi nnyo toyinza dduwulira wabula ng'akulaga sayini n'omanya nti kati kino kyetaaga kyekyo simugane muna ojja kunnyongereza nge mu kyama sinayiga bukugu obwo naye abaana babikola mu kyama nga bosi takola mu kyama osobola n'ovaayo n'akakadde nga kako ka mu kyama ng'ekumi baali muwadde naye nga bakalakase kyekyo programu ebintu bizibu nasali wano eno tugendagenda kumulamu bwe tukomawo kyogera nembozi ya ani eno egenda kutuwa of course nze ndi mu kuyiga nga bwe mbagambye nsuubira nammwe abali bye bayiga bino sibimanyi omanyi okuwuliza ebintu naye nga tobimanyi tobiwuliza na mu details tobitegedde so ani agezaako okutubuli oyongere okutegeera nti bannange ku struggle naye kunoonya emirimu eno bintu si byangu kati omulemu tobaawo Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.